Eddwaliro lino liri ku mutendera gwa Health Center 4 era nga abalwadde abasoma mu mutwalo mulamba be balyeyunira mu bbanga lya myezi 4 kyokka embeera gye lirimu tewoomya nnakabululu. Abatuuze b'ekibuga Masaka nga bakulembeddwamu omukiise waabwe ku lukiiko lwa division ya Nnyendo Mukungwe Dan Mugema bategeezezza nti emirambo gisigala ku bitanda mu woodi ebeeramu n'abalamu. Abalwadde mwe balwalira abakyala n'abaami n'abaana bonna balwalira ku kitanda kimu. Tulina fuuti 12 naye omu bw'afa asigala ku kitanda ekyo. Eyo nebeera nga mokyale. Ng'ekyo ebizimbe ebitamala okitadde ebbali bagamba ne genereeta yabaweebwa minisitule y'ebyobulamu kyenkana eringa etayamba. Kizibu kya genereeta baagituwa eri mu bukadde nga 5 naye twebaza abaagituwa naye teyaka standby generator kubanga yeetaaga 3 phase kati eri awo eri dormant teyaka. Abatuuze abalala okuli Ssentebe Luswata Medi Mukasa bagamba nti eddwaliro lino limaze ebbanga nga teririna ambulance nga balwadde babatambuliza ku ttipa z'omusenyu. Kuba wano ewaffe Kiyumba embeera badde mbi nnyo nga balwadde tubatambuliza ku ttipa za musenyu. Leero wali mu COVID kyasukkirira kubanga enttipa zaakwatibwanga ne mu kiseera kino olumu era abatrafiki bazikwata nga tulusi baziyamba ku baki ku balwadde abalemereddwa wano. Amyuka mmeeya w'ekibuga Masaka Achilles Mawanda akaatiriza nti ebizibu ebiri ku ddwaliro lino bingi nga mwe muli okubanga bamaze emyezi 6 nga tebafuna ddagala wadde panado. Eddagala kati tumaze emyezi 6 nga tewali ddagala. Batugamba nti entambula okuva e Kampala ku National Medical Stores okutuuka wano yekyatusibye. Ekyokubiri abasawo accommodation ate nga olaba nti betefutefu okukola. Ziwa Godfrey akulira eddwaliro lino agamba nti obuzibu buva ku ddwaliro n'obutaba na bizimbe nga y'ensonga lwaki tebalina ggwanika. Ono era yennyamidde n'olw'okuba nti eddwaliro lino temuli ddagala okuli kalifomu eryeyambisibwa mu kulongoosa abalwadde. Abekikwatako batuyambeko mu nsonga ya mokyale kubanga eddwaliro nga lino liba lyetaagako mokyale ate n'okugaziyaako ku bizimbe ebimu omulinga inpatient department nayo esobola okubeera nga erina ku bitanda ebiwera. Wano bannalootala ab'ettabiri Mutundu we baviiriddeyo ne baddukira eddwaliro lino n'ettukutuku enaagira nga ekozesebwa nga ambulance okuyambako mu mbeera ng'avunaanyizibwa ku pulojekiti mu lootala eno yiga Muyomba Kasozi bwa Nnyonnyola. Okuva ministry kiraga nti abakyala bangi bafa olwa just mu budde butono okutuuka ku ddwaliro erizaalibwamu oba okubatwala ku ddwaliro eddene gye bayinza okufuna obujjanjabi. Ssente wa NRM mu kibuga Masaka Segawa Katumba asiimye bannalootale bano okubawa ambulance gy'agamba nti yakuwonya abakyala okutambulira mu biroole by'omusenyu. Nti abalwadde either abasawo babadde babatwalira mu motoka zaabwe bwe ziba nga zibadde zisangiddwa nga nnamu era nga weeziri nga nabo weebali. Yatwala ebyobulamu mu kibuga Masaka Dr. Patrick Kasendwa annyonnyodde nti babadde n'obuzibu ku ddwaliro lino olw'abantu abeetaaga okweyongerayo mu ddwaliro ekkulu e Masaka. Kati ambulance eno esobola otuyambako nti nga twerinze ekizibu ekiyinza okubaawo omulwadde tumwongerayo nga bukyali okusinga nga ate ebizibu ebirala byegasse ku ebyo olwedde ebibeera bimuleese mu ddwaliro. Franka Bwekumbule yakusakidde eggulire lino.